Embeera yeeyongeddemu ebbugumu mu lubiri lwa Kabaka olw'Emmengo ng'abantu b'Omutanda beeteekerateekera Enkuuka tobongoota. Omusasu waffe Dennis Kato Luwandaga ali mu lubiri Emmengo okutubuulira embeera bw'eyimiridde kati. Sanyu jerere wano mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo anti olunaku olwaleero y'Enkuuka 2023 tobongoota ng'abantu b'Abeene okuva mu bitundu bya Uganda ebitali bimu bakkalidde dda mu bifo byabwe wano mu lubiri okubaawo ng'abasaale ng'empologoma etikka engule y'omuzira wa Buganda n'omuzira diaspora olunaku olwaleero mu lubiri Emmengo. Ssaabasajja Kabaka yasimba olunaku olwaleero abantu be balumalireko mu lubiri era nga wasiimira naggulawo omwaka n'okuggalawo ogubeera omukadde mu ssanyu n'okujaguza. Wetuukidde mu lubiri olwaleero ng'abantu ba Kabaka abatali bamu okuva mu bitundu eby'enjawulo bali mu kunoonya ebirabo ssemalabo ebyateereddwawo abategesi nga mu kiseera kino abaami n'abakyala abaagala okwefunira ku birabo ebyo omuli emifaliso pikipiki n'ebirala bali mu kunoonya ebisubi ebyokwerinda binyiziddwa bya nsuso so nga ate mu nteekateeka y'emu kampuni ya Samona nga y'enkozi y'ebizigo ebiyeeyota ensusu yatandise dda okukola ku bakyala. Ssaabasajja Kabaka bwe yasiimye bakolweko bayingire omwaka 2024 nga bali bulungi. Amannya nze Ahmed Lugoloobi nga ndi wano mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo nga fenno ng'abakampuni ya Samona abantu baatudde dda abali ebweru mwe musuba omukisa kubanga buli atuula ku mu saluuni yaffe kyabwerere omutole tabwerere mutwego ffe nga tukolerako bwerere buli ajjeeyo nayo naali atanaba kuyingira tubayita mwena gye muli mujje mu lubiri munda ku mudaala gwaffe ogwa Samona enviri tukolerako bwerere gweyingira buyingizi sasula wali omutwalo gumu n'ekitundu tukolereko bwerere. Ssentebe w'olukiiko olutesitesi olw'Enkuuka 2023 tobongoota Christopher Bajjabayira ategeezezza Kyabasa Vama nti abazadde okuva mu bitundu bya Uganda byonna bakkirizibwa okujja n'abaana naye nga essaawa ez'akawungeezi Ssaabasajja Kabaka ajja kusiima abaana babaseeka ate oluvannyuma beetale butereevu mu nteekateeka y'Enkuuka ey'okuyingira omwaka 2024 nga tugenda mu session ey'obudde obw'ekiro kati awo abaana Enkuuka yaabwe yijja kubeewedde kuzijja kwa ssaawa nga 12 awo bo baba bavuddemu nga Enkuuka yaabwe eweddeko then abakulu be baba basigalamu okukeesa obudde nkya naye nga obudde kati okuva kati tuguddewo emiryango abaana bali okujja kasita abanga alina omuntu omukulu gwa mbeera yemu. Omusasu waffe Munnabuddu Sharifu Lukenge atubulidde nti ebyokwerinda byongedde okunywezebwa era amagye ne poliisi bikedde kuyiibwa mu lubiri. Omusasu waffe Lukenge kaatuwa ebisingawo. Olwaleero lwe lunaku mulindwa lubadde lulindireddwa ensi yonna olw'Enkuuka ya Kyabasa y'omwaka guno 2023 eyatuumwa tobongoota era wowulira bino ng'abasirikale okuva mu ggye ly'eggwanga erya poliisi kw'ossa UPDF bamaze dda okuyiibwa mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'Emmengo okukuuma abantu ba Bukajumbe bamaleko olunaku luno bayingire omwaka omulala nga bali mu mbeera nnungi nnyo era abantu basemunywa abakedde mu lubiri luno olw'Emmengo babuulidde Kyabasa nti engeri Enkuuka gy'ebadde erangibwamu n'ebinnonogo ebyagiteereddwamu babadde tebasobola kukeerewa y'ensonga lwaki enkoko baagikutte mu mwa olunaku olwaleero. Erinnya nze Nabulya Vicky budde mu nnyendo bannange nasuze Kampala nga banyina okujja mu lubiri Enkuuka bana yabatannatuuka mwangu abo mu nnyendo mukudde mwangu wenze ndi awo mukudde bannaye mujje zitandagire mpulidde masanafu de kwagala okutuula ewalungi sobola okulaba Ssaabasajja Kabaka wange ng'obudde bukyali nga mulaba nga sinagana nsiikiriziddwa kintu kyonna. Erinnya mugamba Vian kijja bwemi nakedde dda abantu abatannatuuka bwanguye kuba kyondaba kyakutte dda. Siteegi ey'Enkuuka etandise okuwawula amaloboozi ng'akabonero akalaga nti enkyalunaku olwaleero Enkuuka egenda kutandika mu budde ku lwa 88 akatonnyeze 8 y'obujjajja Lwasa Mayinja. Nze Munnabuddu Lukenge Sharifu wano mu lubiri Emmengo. Ate abantu ba Kabaka okuva mu ssaza Mawugula ne mu ssaza Buddu enkoko bagikutte mu mwokweyibwa mu bungi mu Nkuuka ya Kyabasa tobongoota. Jimese Kabito mu ssaza Mawogola abantu b'Omutanda nga bano bakulembeddwa Muteesa Salongo Muhammad Serwadda batandise okusimbula ku ssaawa 9 ogw'ekiro era bano olw'obungi bwabwe n'okwagala kwe balaze ku luno bakisussizza ng'enjogera y'ennaku zino obweri.
weziweredde essaawa 1:30 nga Emateete ne Lwebitakulisaako ne Sembawule drone ezisoba mu 10 zagenze dda era ng'abamu baatuuse dda ne mu Lubirisaako ziwish ezisoba mu 15 emmotoka Primo ne Costa ate abalala bagendedde mu za bulijjo nga Joseph Ntege bw'annyonnyola. Basimudde eddakiro ssaawa 9 Enkuuka tesobola tuleka olw'amasanyu ge tulina tuyisizzaako amawulire gaffe rediyo ya Ssaabasajja neegatambuza bulungi nnyo twakabira oluguudo lwaffe lumayete abakuza Mateete balukoze bulungi nnyo era twasimudde tabannaffe abatannabakya mutusange mu Nkuuka twatuuse tabannalebita kuli bannamateete. Ate yo e Butende motoka Costa n'ezidrone ezaateereddwa ettendeko lya St Charles Lwanga Butende Technical Institute okutwala abantu ku bwereere mu Lubiri zijjudde abalala ne balinnya eza bulijjo ne taxi era wano Principal Achilles Mawanda yeebazizza Beene olw'okulambika n'okukulembera abantu be obulungi. Taddewo entambula fenna tugende twetabe omukolo guno ogumalako omwaka nga tulina Ssaabasajja Kabaka baagaliza okumalako obulungi omwaka. Ate yo Erwengo nayo abantu bajjumbidde nnyo naddala ekyazanga saako Olwengo Town Council Kinoni n'Endagwe era nga bano bakulembeddwamu Ssaalongo Antonio Luwaga naye annyonnyola. Baasi zetwasindise mu byalo zonna zitusangeyo mu bwangu ddala abantu muzeeyune mulinnye tugende mu Nkuuka tuyingire omwaka omupya nga tuli mu kusanyuka Sajja Kabaka wangaali. Nze Jimmy Sekabito ku CBS twesange mu Nkuuka. Obuyisiraamu mu ggwanga bukeeredde mu nnyiike olw'omubulizi w'enjiri omulala Sheikh Lukman wa Kinyankaali avudde mu bulamu bw'ensi eno. Omwogezi w'obusiraamu ku kitebe ekibuli Dr. Muhammad Kigundu Musoke agambye nti omugenzi Sheikh Lukman wa Kinyankaali abasadde nnyo. Nnyo tufunye amawulire g'okujjulukuka kwa Sheikh waffe Zaidi Lukman wa Kinyankaali abadde awangaalira mu Musogeyo nga musajja abadde mwesimbu nga mubuulizi wa ddiini nga akulirira obusiraamu obutaliimu bulyake obutaliimu kubeera nga wampanya. Sheikh wa Kinyankaali akoledde obusiraamu ebbanga ddene era nga abadde ayita abantu okudda eri ddiini okubuulira empisa n'obwesimbu n'okuva ku bulyake. Ddibu ddene nnyo lye tufunye obusiraamu nkubagiza mukadde waffe Uga ne mukulembeze waffe Supreme Mufti abantu baffe abasiraamu ba Uganda yonna olw'okuviibwako Sheikh wa Kinyankaali tusaba Allah amuwe ejjana era amuteekemu abo abeesiima abasasulwa obulungi. Results ezavudde mu kalulu akabaddeyo wiiki ewedde mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kyaddaaki olunaku olwaleero baakuzirangirira. Electoral Commission mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo ku lunaku olwokutaano yagamba nti yakulangirira results zino wabula mawulire agava mu Democratic Republic of Congo kisuubirwa nti incumbent President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yandibanga nate yawangudde akalulu era ng'agenda kufuga eggwanga lino mu kisanja ekyokubiri. Miliyoni 4 zokka zeza registered voters era bano bagenda maaso n'okubanga balonda nga Desemba 2 era akalulu kano mwalimu emivuyo mingi era kigambibwa nti President Felix Tshisekedi bapresidenti bagenda maaso n'okubanga balondebwa awamu ne national ne regional lawmakers ne municipal councillors. Kakati kigambibwa nti mu bululu bwe bakabala miliyoni 15 n'emitwalo 9 kigambibwa nti President Felix Tshisekedi kati yawangudde obululu 73% of the vote mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Mu kalulu kano akaliyo nga Desemba 2 Electoral Commission emanyiddwa nga Seni yarwano okulaba nti etuusa ku balonzi ebikozesebwa mu polling booth ez'enjawulo era kigambibwa nti mu ggwanga lino ng'enguudo mbi n'okukozesa ennyonyi ng'ate eggwanga lino ddene nnyo olw'ensonga nti lyenkananga Western Europe. Kigambibwa nti baafuna obuzibu obw'amaanyi okulaba nti batuusa ballot papers mu bitundu ebyenjawulo wabula kigambibwa nti okulondera baakongezaayo olunaku olulala okulaba nti balonda olw'ensonga nti ebikozesebwa mu kalulu byali nga ebimu tebiriiwo ate mu bitundu ebimu ebyenjawulo bannansi tebasobola kulonda ku lunaku nga Desemba 2.
wabula akulira ekibiina kya seni ekya electoral commission amanyiddwa nga Dennis Kadima yavaayo ku lunaku olwokutaano n'alangirira n'agamba nti results ezisemberayo ddala ezinaava mu kalulu zijja kulangirirwa nga 31 Desemba 2023 wabula kigambibwa nti results zino zaali zimanyiddwa nti zakufuluma ku lunaku olwokutaano wabula olw'obuzibu obumu mu bitundu ebyenjawulo kigambibwa nti baali tebasobola kubanga bazirangirira wabula amawulire agavaayo kigambibwa nti Kigwa leero nga 31 Desemba. Aba opposition bavaayo ne balangira ne bagamba nti bakkiriza ebyavudde mu kulonda era nga bo bagamba nti balina okwekalakaasa nga bagamba nti ku polling stations ezimu akalulu kabbiddwa misanatuku era abalonzi abamu ku polling stations ez'enjawulo bavaayo ne beekalakaasa ne batabuka ne boonoona computers za electoral commission seni ne bagenda maaso n'okuba nga bayuza ballot papers nga bagamba nti akalulu baakabbye dda kakati tebalaba nsonga lwaki bagenda maaso n'okuba nga ate balonda kakati bannansi mu Democratic Republic of Congo mu kwekalakaasa okwaliwo tiyagasi n'anyooka amasasi ne ganyooka mu buli nsonda nga bannansi bavumirira ekikolwa ekyokubba akalulu wabula opposition bo bakyalemedeko bagamba nti tebakkiriza ebiri mu kugenda maaso obululu obubalibwa olw'ensonga nti bwa bwiddwa dra. Stay tuned. Don't forget to subscribe.